twolekedde ekyatulese naye nga siwerabira Vigimac nga bulijjo nga bagamba New Line Cinema ne Vigimac Productions wanekabaga nga bulijjo yegase ne Tana nga bagamba New Line Cinema ekutuusizaako nate Vigimac Productions wanekabaga nga bulijjo mpozi ne Cool Cuts Videos bananyini ka sinema basookera ddala nabamenya ddaabwe tebakyali bapya tutandikidde mu kibuga mu Law Farm emu nga bagamba Jonathan Lynn yagenda okulemerwa nanyi sinema Lodi ayita ba mu briefinga ono Jeff Daniels ageeka mulabe mu sinema ezisinga nga bagamba Jeff Daniels nate era akomyewo nate Shellfish, I believe. They could circulate more canapes. No, it's okay. Sigwali tab. Library have Pickering him. Munamateeka. Naga tugenda mu kooti nga bulijjo. Nono yabyafaayo. Yajjako ekooti. Bwe kumugamba yeetaaga bwe kimu kyetaaga ku desiki embwangu. With a satin finish. Got it. Uyitawo. Y'omukuba kamenyo wano. Mukadde ako waliwajja Whitfield and Morris Yellow Farm. Yateeka ebbali certificate zaafuna mu mateeka. Ne bagamba nti trial budooti awo ne bujja and error okuwozesa n'ensobi yaniza munywanyi wow nga bagamba Charles Teron tajja kabulamu wow baba ngo na office kamenyo kati nga bagamba Aston Pendleton munamwe bali yayitawo kakano no obi munywanyi basoma wabula nga bwe mmanye ebyensi yasibira ku street yeeyiga Was it a wedding present? No. They made me partner. Aga bamufudde patana katonda watu baba agudde mbintu mpa nagamba dagulina waka laba entebe tuula gigezese munywanyiwe kyava jasobole ye actor. And another thing, Higgins. Ekintu ekya Higgins njamwangu ebintu owulira baba mulidde bulamu Too. Some big agents. Hey, nange naba agents abampa bantutte era mu businema nzija. This is one of my namunyumiza audition ye yino gye yabaddeko ne ba agent abakabya ba sinema azanyanga mafia bano ba agent abamututte. Hello, Tony. Kijoni. Well, I came by because I needed to talk to you. Nzira kuba mbadde nno okwogera naawe. Actor. I'm not so sure that you... wani abadde ali ku audition gyanyumiza munywanyi naga tuli kwanjula kwako ninga nagamba ko tuzanyirako bukede TV tukuwoli on me. Yeah, well, come on. jangu kale oba nkuba nze nalaba alabadda Come on! jangu kati bansikira ki kibankuba audition gezesaamu kuzanya kwe. Didn't I do the mafia thing? Lwaki sikola bya kimafia? Good. Agabimukolera bulijjo. Uyo Mubakuba. I loved it, Tony. Nkyagadde Tony ekyokunkuba. Nakala. It's good. Kirungi. He's going to be here any second for lunch. I really don't... Kakana amugamba agenda muwamu akadakiika gye. A party. Kyava jja. Lodi yetekera mbaga. Kyokka ne gwagenda okuwasa. Muwala wa nannyini wano. Yamugamba amutegekedde akasiki bambi. Leading up to the nuptials. Amunyonyola bakyali bonna abakulu cuts videos bajja kubeera omukyala wajjira omugole gwe bagenda okuwasa. Ono gwagala abeere best man. Ne muyaayaaya si kiraasi yaabwe. Days to go, I think you're peaking at just the right moment. Ndowooza mu butuufu olonze akadde akatuufu. Kiss the bride? Yeah, we should wait. Yeah. Charles. Yeah. Charles. Deciding to boutonniere right now, they're not going to be able to make them up in time. And that means there are not going to be any boutonnieres at the wedding. Ekyo kitegeeza tajja kusobola kufuna kooti ye mu budde. Era agamba yakyusizza dde afunye ba designer ab'omutaana bagenda okukola ekyo. Could we, tuyinza okubeeramu kakadde nze ne bba wange newakubadde kyaliyo. I'm really very worried about this, Charles. Ndi mweraliikirivu nnyo ku best man woono. Was 9 years old. Munywanyi wange tumaze emyaka miyitirivu kuva nga tulina emyaka 9 ye mukwano gwange asinga gy'abeere best man. We're on the most important day of our lives. Kusuli bitabu byamateeka boy. But okay, he made kale osanga oluusi tali stable naye mwesiga. Well, he can be thoughtful. Look, he's my oldest friend in the... ye mukwano gwange asinga obukadde gwe manyi ku nsi. Father
hates him. kitange tamwagala nkimanyi wajira Charisi Hi, Daddy. Follow me. ngoberera kiboy kendo kikwasaganye kiteta mwagala kyokate senior partner wano 8 o'clock. kakana je omutabani agenda okuwasa kakana mugamba n'okusitulirawo bakamufula partner My wife's cousin got indicted for fraud. agamba aliwo munywanyi we mukoddomi we bamuvunanya emisango gya fraud obufere And him, sir? No, ngende katumanyi nembaga maaso genda 5 minutes. Well, osabe busabi continuance kugamba omusango bagwongereyo kyekyokka the boutonnieres. nga bagamba Tony Lombado yagatagata sinema kyokka alina embaga munaku ntidi Saturday eno nsatu yazibire jjuka atono omukoddomi agenda kuwasa muwala we tena kyakukola kakano kwakuyita munywanya tugadaga kufula bestman kyokka ategese akasikike Paradise Bluff, Nevada. ngenda mu Caroline Bluff mu Nevada Can't do that. kati akasiki tetusobola kukakola Come on, I planned a whole... olina plani za akasiki abakulu kati videos bonna nabayise kati Denkom bali awo basaka bonna bajja To throw you a party. oyinza tokuganda akasiki sikakubeerayo Because I need to know that. I don't know. nteeka okumanya Please, throw me a party. byesonyiwe oli kakola oluvannyuma ng'embaga ewedde hanemuunu ng'ewedde eki kakana yayingira mu Paradise Bluff mu Nevada naye ngaza okuweza mukoddomi ate wa mukoddomi we kuba bamuvunanya emisango gya fraud oba egy'obufere yajja apaakinge alina okufuna wasula kivu kiri wala ddala nga bagamba Jonathan Lynn yateekateeka babaweddeyo wenyingiramu kaza mu lulimi lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri nannyini nsi nannyinimu baffe nantabipingwa yaze amaaso gyali waliwo piki yali eyita wabula eriko muwalajjana mubalagavu muzibu ali ku sitiidi zikamenyo agiwomerwa okukamala kyokka ali mu wilderness y'omukyala amuleseewo agenda kuwasa kakana gyayingire waalina okusula yeekanga baboyi bagguse edda bayimba akasiki bakakoze eno jajja ye munywanyi we Richard Rieti What's going on? kyekigenda maaso anti ke kasiki ke nagambye From my acting class. bano banywanyi bange okuva mu acting class bakulukati videos tomulaba mwoshi We drove halfway across the desert. tuvuze kumpi masakati ga ddungu ne banahiya baani bona tuli wano Come on, Charlie. If it weren't for me. vaawo kyali singa siggwe saalikoze kino bamugamba olunaku lumu ne bawaga anywe drink emu kakano bajja mu bbaala banywe drink emu nakyala ajja abaweereze mubalagavu mnyanya sewe yasasula Richard Rieti munywanyi womukadde alina obwataanu ataanu awo Everybody help. buli omu afuna ebyokunywa amaze kwekyekinga nsawo weeri You're a bar. How about a Manhattan? kakana ga Manhattan yejja omukolere ono Manhattan or a Paradise Manhattan? Paradise Manhattan yejja okukola ya wano Paradise Manhattan kuba bali mu Paradise Bluff ekifo bakiyita mu Nevada Yes, please. kale naga tulaba try and error vijjemu akabirimu nga bulijjo the one and only true son of God, king of all villages and brother to all people. This is great. Anti kisufu abadde amubuuza agimusabulye n'agamba nedda kyava gyagyetabulye bagita Paradise Manhattan en cocktail gyatabula Bacardi, Valata n'ebirala. Nasooka akagezesa nako anti ke kukakuteewo kyava gyakabukagana agenda okunywa bubiri obayibwe kitambula. No, I tell you, it's unusual. Si kya bulijjo okusanga Manhattan ensufu bweti. You want to know? Nkweko oyagala endala bagimpe. Real soon. Sina utajehere ensufu. Erudda lwonna kyala aliwo ne roodi bayomba. I'm gonna drag your ass into court with a subpoena. I'll take care of this. Agabwana mudwaga ajja kukozinga sapina aba ajja musapininga roodi wajjira actor kimama I really hate this, don't you? bino sabya agabana bawumudde gyamuyitirivu bintu si byangu. And what do I say that doesn't make me look like some kind of jerk just trying to pick up on you? Ate ndabinga roodi abadde ageza kuba amandu bakinange oba nange bwe ndabika simanyi. You know what I miss? Omaki nsuwa TV. nsuwa TV Just lying on a sofa with someone watching TV. nga oli ugalamidde ku sofa olaba TV n'omuntu gweyagala bintu ebyo mbisuba oluusi. Sometimes I think that intercourse is overrated.
Simon, I'm a hugger. Uyo. I could hug, I could kiss all day. Nsobola okuba omuntu obufumito kamala omaze okumunywegera bintu byenjagala ennyo. Quite it. Onono byamukubye bumanhattan butambula. I don't, maybe a little sweeter. Waliwo yakuba ekyuma awo. Kitoza kyaguni nze nkibaddeko. Nze nkitaddemu ennusu ewangudde. Ono kyabajja munnamateeka jukaliko kadula bayi. Temukaana. Ndi munnamateeka asobola okubayamba. Gwe nze nkugamba olw'okuzanya ekyuma kiro kwati badde okizanya tekikuwa buyinza nti ennusu zawangudde zo. Ennusu wangudde ye. Accessory interest. Are you a lawyer? Oli lawyer? Ye. Bankubye mulaba. Bankubye mulaba. Baveeko balika. Jukaliko katuliki. Ne bamwongera endala. Ekyalina omusango. Tebakolagana nabalwe bambuza oli ati ye. Gasiya tetwagala. Juga bannamateeka ganti akuyamba agenda kukuula. N'oli gwe muwabira naye amukuula yetadda kuwolu. Kikula bagamba. No lawyer will ever go to heaven when there is still a place in hell. Nti teri munnamateeka aligenda mu ggulu nga kyali ekifo mu geyeena. I know it. Era enjalo wakati wa komando ne munnamateeka. Komando bw'ofa aba takyasobola kukugira oba kukola kintu kyonna kya ttabbu. Naye munnamateeka asigala akyakuula. Waakiri akuula abafamireyo mu transfer z'ebyapa n'ebisigadde. Kakana agala mu kooti utabena ddagala bw'alina ddimira. Baakubyo n'eŋŋumi. Kakano bwakya kyokka munnamateeka manyifu nnyo. Charles Tato ge mannya ge. Oba Jeff Daniels ageeka. Nagamba vije makabirimu nga bulijjo. Bamutereddeko alamu yagiwulidde nako. Ne byalaba tabitegeera. Munywanyi yajja amuzuukuse. Charlie, how you feeling, man? Charlie, owulira otya munywanyi? Don Fernando has many cattle. Don Fernando mbwalina ente empitirivu. Eki? Are these all the women of your tribe? Byayogera tabitegeera tebikwatagana. Kwekuza amaaso kakipa k'amakerenda gonna lodi yagamize mbw awone mangu. Ate yekubya overdose. Kati ali awo nga kizezengere. Kyokka alina okugenda mu kkooti. Kakano baagituukako. Munywanyi we nnyo. Okay, Charlie, we're here. Kale kyali tutuuse ku kkooti. You can't work today. No, I should be. Tuli eno. Listed. You should. Ne byayogera tebikwatagana. Yeah. Look, why don't I just go and explain? Yeah, no. Abadamu gakagenda abanyonyola nti obuzibu bwamuguddeko. Nedda. I can't. Naye ng'obwongo bwe takyakolanga ye. Laba. Career. Bino abikutudde. Wuuyo. Tupanguluka buyi tuswala. Say it with me. Your Honor. My honor. Your Honor. My honor. Owekitiibwa Mayona. Tasobola okugamba ekintu owekitiibwa. My client requests. My client asaba continuous bigambo byokka byolina okwogera. Tasobola dobiga tobyogera. Gutusunye. Kakano munywanyi alina okuyiya mangu. Juko ono kyaliwe. Mu kooti yajja. Aladdeko buteesi kooti ye netaayi. Juka tebamanyi munnamateeka ajja Charles Tato tebamumanyi. Biwandiiko byaze nabyo. Naye nga si munnamateeka ono actor. Tato? Yenze kyabamanya no client yakabuka buusi. Appreciate you taking my case. Hey, kyasanya okuba n'otwala omusango gwawe mukoddomi yaŋŋambye. Sit down. Totya. Tutule wansi. Naye nga jjuka ddiiru yali agimanyi. Olwali balina kusaba kintu kimu continuance. Agaya buli bbanga bunangani bwa sukaali buchokoleti abuganya. Kyabafuka ku mazzi. Naye ng'ono si ekyali sitatu waddala sina munnamateeka ono actor. Muzanyi wa bina Uganda. Well, I'm just filling in for today. Olwaleero nze nfiiringa nti wali tabbu. Wali munnamateeka omulala ajja okukolako. Crime for the actual trial. Kubanga nina ebintu bingi ajja okukola ku trial. Waliwo eyingira. Juga nakyano basinkanyeko mu kabalaga gadde akuba amanda. Kiki?
Mr. Tuttle. Mr. Tuttle. Bali kugwe. Mr. Tuttle. Mr. Tuttle. Are you ready to proceed? Are you ready to proceeding? Yes, sir. Yes, sir. I'm ready to proceed. Ndi ready. Good. So proceed. Kati proceed. Ebigamba bijuka basabye. Yona. Your Honor, my client requests a continuance. Client wanga asaba continuance. With you, counselor. Kiri kitya counselor. Honor, no more delays, please. Tetukyagala kulinda kulala abantu beetamiddwa. Mr. Gibbs has yet to spend one night in jail. Omusajja tamayanga kuyadde ekiro mu kkomera. I think they can waltz in here and play games. Your Honor, the people... Tetujja kudda ntuzanye mizannyo abantu basuubira musango guno kuwozesebwa. Request is denied. Request yo bagiganye. It's planned. Jury selection begins. Kaakano jury selection etandika ku 8 bino tabimanyi. Yabadde amanyawo ga kigambo kimu. Request continuance nekiggwa. Okay. Ha! Bagenda kulonda jure ku ssaawa 8. Tamayadde bakola balonda ba jurors. What? Eki? How could you do that? Konse tekikola. Babiganye. Nayogedde bebaŋŋambe ne tusaba continuance ne babigaana. Just one line. Waŋŋambye layini emu yokka zigina badde mmanyi. Do you know what this... Kana tumpedde. Omanyi kyova kukola? We're lying there, man. I was trying to... Wabadde bwe basaawo ng'olinga mufuka tinaalikoze tanalina okuyiyiza. Nga sinza kkiriza erinnya lyaffe kufa. That I was in a bar fight and that you represented a client of the firm. Nekiwulikika kanona tubabanzise. In front of the judge. What are you... That's a felony, Richard. Yamugamba gwe musango felony. That's 1, 2, 3. There's 4. That's 4 felonies. That's fraud. That's conspiracy to commit fraud. Si felony kyokka. Mulimu fraud obufere. Ne conspiracy to commit fraud. Gyonna misango giri kunze. Why? Ono mwogere ku mazzi. Kanakyala kalaba ebbali. Kati lo baweereza. He needs some water. Alyoke mwe ku mazzi. Lloyd, give me a paper bag. Mpa paper bag agakuza balance. Sweetie, breathe. Somuka kajja. Everything's okay. Kwe kumuteekako ekipaper bag kamulabirira kaweita. Okay, just breathe. Calm down. Kakana. Akakuteeka ebbali. Now, just breathe. Kambuuli ekyokukola. Nagamba Charles Tero n'ageeka. There you go. Oh. That's it, sweetie. Just breathe. Mpola sabusa mu katufaayo. Feel better? Oya bulungi kati. Okuza amaaso gye kali kakazi kabalagavu kamala. No. Ninga kafaayo. Decaf from now on, okay? Yamugamba okuva nakati alina kunywa kaawa. Haven't I seen you somewhere before? Nali nkulabye kaawa. Boy, that Manhattan must have really worked. Manhattan lirabika yakola gye nakuguza mu bbaala nze nali weyita. Okay wamma. Kakola emirimu mingi ne wano ke kakolawo mu restaurant. Yeah, his name is Richard. Ye Richard? Richard Rietti? Yeah. Richard Rietti. I'm Billy. Kakana agondo gawadoli. Mboli ye Richard Rietti. Ye. Kati ye Charles Tato. Kubanga munamateeka ado mu kooti. Gundi. You're just lying in general now? No. Kati olimbira ddala mu watu. I said I was you, now you get to be me. Nagambye nti nze gwe kati naawe njagala obeere nze. You come with me to court, we'll straighten this whole thing out. Tugende mu kkooti no tubitereeze. I gotta be you? Nina kuba gwe. The specialist. Kakana bajja mu kkooti. Aze noono. Jukoli gwe face gye baalabayo eya Charles Tato. Kati yafudde mu associate wa muyambako. With jury selection. We are. Ono ne jukali munamateeka. Good afternoon, Mrs. Sussex? Mrs. Sussex? Yes. Mrs. Sussex, Mrs. Sussex. purchased any items by mail? Wali oguza ekintu kyonna mu basa owaayi gwe gwa. I have only you listed on defense. Ninako omuntu omu Charles Tato ku defense ono associate wange. Richard Rietti. Richard Rietti. I have no pro hoc vice petition for a Richard Rietti. Sirina muntu yamunyaajulidde. May I approach? Nsembere And bring your bar card. ojja ne bakkaadi yo. Bakkaadi yokkiriza okwo. Juka yajina ne kati alina amannya malayi Richard Rietti. Now. Kati Mr. Rietti. Your Honor, Owekitiibwa. I'm aware that an assistant needed a bar card. Mbadde sibeetu ba assistant yeetaga bakkaadi. Wagambye associate. Nedda. I did. Yes, you did. No, Wagambye associate. Associate. Yagambye associate. Associate ateeka okuba ne bakkaadi. Agenza okukyusamu abeera assistant. Yes, Your Honor, I'm... Ebintu byawukana mu kooti. During the jury, Your Honor. Kaano kitegeeza ono Richard Rietti kati alina okugenda maaso n'okubuuza bajulazi kyokka tabimanyi. Sit
down. Tula wansi Mr. Rieti. Sit down, Mr. Riet. Mr. Rieti go botula. Juko na Rieti waddala. Proceed, Mr. Tuttle. Proceed, Mr. Tuttle. Gwagamba proceed gatabi manyi. Boy katuitewo. Bintu byatabusedda. Abikudde. Nabizaawo. Akagatta ke juga bwabulamu actor najja no yekaziza. Sussex. Mrs. Sussex. Yes, okay, Mrs. Sussex. State your name, please. Amanyago? Virginia Sussex. A little louder. Go get nyo. Mpozega wulire. I am. Mr. Tuttle. Mr. Tuttle. Juga tamacha kola kati ageta bugesi. In a court of law. Virginia Sussex. Good. Virginia Sussex kirungi nnyo. Okay. Kakati? Virginia. Mrs. Virginia. Qualifications do you... Ona bukugu ki obukufuula jjula? Beetaagisaamu obukugu. Crackerjack. Kakano naye gwe bawuliriza yasanyuka babba kyakabi obasumwasuma nebuza ebyekisirwe nobakyankala nnyo obwongo awuze mba mpitawo. Ye Benny Gibbs bwe bajja okuwolereza n'agamba Lipton ageeka. Share our kapow with our client? Kapawo jinyonyo client waffe eddako. Mr. Gibbs, why don't you go get a... Mr. Gibbs, ojira otambulamu tujja kunyonyola kale. Excellent. We're in good shape here. Tuli bulungi wano. Just kidding, right? Osaaga, eh? Good shape. Tetuli, amazima tetuli. Lawyer now. Kuba nze lawyer kati nti ye. Keep being the lawyer? Nagenda masana kubeera lawyer nti ye. Iye, naye sina kye mmanyi. Excuse me? Mr. Tuttle and his assistant are... Mr. Tuttle n'assistant we bali wano kulaba. Bagambe Send them in. basindike. Abadde abagobye. Baatuuse dda. Ono prosecutor. If you're here for a plea bargain, you can forget it. Bwe muze kufuna plea bargain, bakola plea bargain mugirabire. Plea bargain kwe kutereeza kwe muyinza okukola oba okuteesa ku musobola okukola nga bannamateeka. Awolereza oyawaabirwa n'oyo avunaana. Kwefula ngu alina essimu oli aba ayogera kujuko liye munnamateeka owaddala. Ono yafudde mu byeboosi alina amasimu g'alina okukolako amakulu. Yeah, Irene. Irene? Richard, I have to take this. You, Mr. Nina okukwata essimu eno mugira mugenda mu maaso nze gwasobola okukwata essimu eno. Wabula yakimanyi ono Charles Tuttle waddala yamanya amateeka. Gardner, Mr. Tuttle realized... Mr. Tuttle? I'm sure you do, that the case could drag on for days, weeks even. Yeah. Excuse me. You were the one that was practicing law without a license, weren't you? Gwe abadde akola amateeka nga tolina license. Familiar with this case is Mr. Tuttle. Omusango guno ngutegeera. Just filling in for a sick colleague back at... Asobola okunyamba koligi wange. Irene, send a muffin basket to Jacoby at Cedar Sinai. Oh, I don't know, $12. Kale simanyi nga 12. Yeah, he's Jacoby's assistant. He knows the case. Ono assistant we amanyi omusango mugira mwogera n'abasanga. What is your offer, Mr. Tuttle? Ofa ye eri etya Mr. Tuttle. Oh, my calls are... Kakano tamanyi na ofa kijje baliko tabayadde ekyokuteesa. Abadde awaddeyo ono kamuganye nakyala. Kwe kudde ebbali asobola omulagirira. Sick and the elderly and the poor all his life. Well, Kakano aziga miggo 6. 6 years. Myaka 6 nedda. Ayagala looza ati myaka 6. What I thought would... If my client were guilty... Client singa kubadde kumusinze. Bottom line... Bottom line eri nti jukoli amulagirira wansi. Weeks. Katonda watutuwedde. Open at this point. Mama. I really hate this stuff, don't you? I mean, you're on one side, I'm on another. Oli ku ludda lumu ndi ku lulala. Law thing. You're touching me. Onkutteko ssebo. Sorry. Twamala gantiga. Talking about there's this barrier. We can't even have human contact. Ano waliwo human body. Tusobola okukola human contact. Mature adults. You tell me. What would you like to see? Si kyoyagala okulaba. I would like to see you turn and walk out of my office. Njagala kulaba ng'okyuka ng'otambula ova mu yafeesi yange. Ngenda kugalira client wo naye akinyonyoke. Twadda ku musango. Of unsuspecting consumers. Kino bakiyita opening statements oba opening remarks. Copper engraving of the great emancipator, Abraham Lincoln, for their $17.09. Yasabanga $17 ng'abasuubiza engraving. Ladies and gentlemen, basebwe ne bannyabo kino kyeyabawanga. a penny. Penny. Juka naye eriko engraving ya Washington. Akuwa penny
gwe ngamuweereza $17 gyakuweerezeeyo andi wasaba kibumbe kya Washington. Abantu bagenda kukakasa nti omwami oyo akalakasa abantu ng'abalimba mu ngeri y'emu emyaka egisukka 30 nga babba bw'atyo. Omuwa $17 n'akuwa penny. Yavuga ave weno juga alina embaga. Ali ku simu ne boss waayo omusajja ono abbye abantu myaka 4. Si musango mwakuja kutwala ebbanga gwava ate n'okuwasa. Innocence. No, neither do the rest of our clients. I understand that. Yes, that is why I went to law school. No, I am not scared of a chicken shit. Sitya musango gwe. Juga toli mukodomi tukyusa today. Olya ngambe mukodomi nomuweleza lwa mpaka. Nibagikyusa bajoka bwazaka balance. Abadaddayeeka bamugambye adde yawolereza oludi kuba bosi wate wa mukodomi we oba mukodomi wa mukodomi we. Tanatera bulungi buli bbanga abeera ka balance. Bagiza Work, you build, and then whammo. One tiny moment, one split second of indiscretion. It's all my fault. Anti yonna nsobi yange. My fault. I was trying to help. Era agamba yabadde agezaako muyamba kufuna ssanyu n'ayongera ze ka balance. Ekkubo lonna ajja buza ka balance. Say I'll play the shit out of it. 3 years of law school, 2 years of clerking for a federal. Anti emyaka 2 gye ndamala nga nsoma amateeka okufuna bba. Oba okuyita ba exam. He who inherits the dust shall inherit. Anti enasikira enfuufu asikira buli kimu. Nze nasikidde ebibyo kati mukadde kano nze n'okutaasa kubanga omusango kyagenda mu maaso. Charlie, I promise we'll figure something out. It's not just something, Rick. Agabajja kuyiya ekintu teeraliikirira. Figure out a whole defense. Yamugamba kino si kintu kyangu olina okufigalinga out defense engeri y'okukolezaamu loodi ono ogwo teguyita muzannyo. Baatula ebbali babirowoozaamuko. What about mistaken identity? Anti mistaken identity tugambe nti no. Real defrauder. Owaayi omusajja abbye abantu myaka 4. Ye waddala. Howdy, man. Nkulamusiza nnyabo. Okay. Kale. Okay, how about this? Immunity. We structure bwe tusaba immunity tugamba awaaba FBI olugambo bamusonyiwe. side knowledge to expose other con men throughout the nation. Balime muvunaani. Did you actually say wherein? What do you think? Immunity. Immunity. I think it is the most staggeringly idiotic idea I have. Nze kiroze kyasino ekyobusiru kye nali mpuliddeko mu bulamu bwange kusabira omuntu ng'oyo immunity. Naye yabiye byalaba mu sinema. Oba eddalu. Charlie. Charlie. What? That's our defense. Eno defense yaffe. A Twinkie? Twiki? Kagati. It's right here, Charlie. Nedda biri wano. White, 1981. They argued to... Omusango bwalugo bajjereza omusango nti yali mulalu katunoga yali mulalu yagwa eddalu okulya buchokoleti bwalya buli bbanga. Dan White committed a single act of violence. Oyo yazza omusango gumu. Client has been systematically bilking people for over 40 years. Onabbye abantu kumpi myaka 40. Oh, it's not the same thing. N'olwekyo si kyekimu tolina bw'osobola mwejjerezera kuba nti nomulalu. Tayinza kuba mulalu nabba abantu myaka 4. It's up in your system. Let's say you... Anti zino gundi zabeera alya buli bbanga chokoleti zinganga njaayi. in your fat cells, man. It gets released. Drip, drip, drip. Kubanga abeera anywa drip buli bbanga. Hold me a minute here. Kirowoozeeko. Is a junkie. He's chemically dependent. Wait a minute. Ali chemically dependent on sugars za chocolate. Ebanga njaayi. Hostage by all Tebikola. food corporations of America, enduring years of torment in snack food hell. I want to kill myself. Mpulya njakwetta kati. What else have we got? Kyekira kye tulina. So what if we lose? It doesn't have to work, Charlie. Just has to be a defense. Agamenya kuba bubezi defense. If we lose. You want some? Nkweko. Kakana ajja kutandika okunoonya abasawo basobola okukozesa. Ono akagatta akasiize kavuga eddala ka black ng'akabannamateeka akagyemu ekiba kiri ekyeru. Degrees.
What happens if they don't agree with it? waisaga akabere ng'akasaka. They'll agree with us. Have you taken a look at the opening statement yet? Ogira otunula opening statement yo nagirookinze dda eri mutwe yonna. Juka actor. Your Honor, Wekitiibwa ladies and gentlemen, basse buno banyaba bajjule. fraud involves deliberate deception. Obufere kibeeramu okulimba okugenderere. Well, simply that the prosecutor must prove beyond... Era prosecutor ate kukakasa awatali kubuusabuusa kwonna nti no Ben Gibbs awatali kubuusabuusa kwonna yaffira abantu mu bugenderere. But naye the next few days, the munaku eziddako entidi ngenda kubakakasa defense never acted with intention. nti teyagenderera kufera bantu yadde n'omunno ogumu. Fact. Mr. Gibbs does not have the capacity talina busobozi to tell right. kwawula kituufu na kikyamu. Testimony of a nationally renowned psychiatric expert. Era nja kuleeta abakugu abamanyiddwa mu nsi yonna abajja okakasa Normal, rational thought. nti no talina birowoozo bisobola kulowooza kintu ky'amagezi kyonna. It's up to you. Kiri gye muli The justice. okulaba nti amazima enjogera ga munnamateeka awedde emirimu. Justice. Amazima n'obwenkanya. You know, Mumanyi whenever I step into a courtroom, buli lwezija mu kkooti think of something a great law professor of mine once. nzijukira ekintu profesa kye yansomesa. But that can wait for tomorrow. naye ekyo kijja kulinda olunaku olulanja kibabuulira Remember- kuba tasomanga ku mateeka wabula ali mukubafera. Omusajja oyo It's insane. mulalu. Insanity. Ensani tewamaaka kakodyo kalungi kankolera. A little improv, but most of it was totally yours and they ate it up. Agamba ebisinga byabadde bikono wayongeddemu ebibyo. So when's our expert coming? Kati expert waffe ajja kujja. I've court. Ono munnamateeka owaddala yanoonyeza expert gwe balina okukozesa okukakasa nti Lodi mulalu nga witness wa defense bajja banywe ku mafuta ebbali. Kwe kulengera piki laba boy. Jugo no mama yamulaba dda lwe yasooka okujja wano. Zaawe zite ebise bisinga ayitawo ku piki. It's like a dream going by. Kiringa ng'ekirooto ekiyitawo wala ya Mungu. Sinza kikkiriza. Tebamanyi yaani. Black coffee? Hang on, Tiff. Nkwe kakaawa? Yes, please. Ati nnyo. Tekanakyala kabiri. What do you do anyway? Your bookies? Muli babukiizi basiba ssente ki? Ndi. He's a lawyer. Oli looya? What do you do? Ate gwe okola ki? I'm an actor. Ndi munnakatemba, ndi actor. Wow. That is like the great Joka ati ono yalinganga Rieti, Richard Rieti, oli ye Charles Tato. like that. Kati nga ye actor, oli looya. You have to sign that. Nina okusayininga. Oh, kale. Ye? I think I'll save this. It might be worth something one day. Agamba kayinza okuvaamu ekintu olunaku lumu amusayiningidde kubanga actor amusabye autograph. Wabwe yanyonnyola ku TV okuba munnamateeka. And the heart of every performance is the truth. Buli masekati ga act yonna ge mazima. The actor, Mu kooti oba actor, director, editor byonna gw'obikola. a great performance. Okay. Kaakano yajja etaayi olunaku akeera gisiba. Wali yakubawo ka black akeeru ne kavaamu. Kaakano munywanyi yamuseetingidde obupapula. He's the man. Oyo musajja. We bought 10 of them. Irma, that's my financial whiz of a wife. She said they'd go up in value. Yaŋŋamba mbu zijja kugula mu value ne muweereza ssente. Invest now. Ono kwe kumunoonya. Objection. Objection. Hearsay. Sustained. Sustained. Okay. Oli amulagirira jjuke munnamateeka owaddala. Into your nest. Objection. Objection. Leading the witness. Objection is sustained. Objection sustained. Ye mulamuzi Joppo. Rabbit, how much money did you send Mr. Gibbs? Over $200. Namusirika dollars nga 200. $10. 10 cents. Nothing. Yafuna cents 10. Bano bali kuki?
tofaayo tolina kyonyiga. The defense has no questions. Defense tena bibuuzo mukadde kano juko ali amulagirira. This is all I got. Abajulizi bamwabya nze buno bunusooka we nafuna ku ssente zange. Your witness. Does the defense... Njulizi wammwe mwena kye mubuuza mwagala cross examininga. What the hell is... Muli ku kiyo mu bantu mbabuuze ku kintu. He's right, I look like an idiot. Give me a couple of questions. No, nsobola omubuuzo. Examine, Mr. Tubb. Yes, I do. Ye njagala juko oli abadde amugaanyi. Ono si munamateeka. Mr. Norman? Ensiba Mr. Norman. Are you Buck? Mr. Norman, what was your impression of Ben Gibbs when you first met? Kiki wamulowoozaako wasooka omusinkana? Simusinkanangako. Oh. Thank you. Weebale nnyo. Abadde yakazaakaza okubuuza ebyekisirwa akiguddemu. And if you had, would you bought it? Singa ali omusinkani walibadde omugulako ebintu oyo omusajja nga bw'omulaba? No. What, you're... Nedda. Kati njagala okakasa bw'omulaba kulabikira bubiki. Say he doesn't look crazy. Mulalu oba nedda? Objections. Objection ekitiibwa. Sustain. Kiki kyokola tozanyira mu linnya lyange ggwe. Juka yetumikiriza kuwoza byatakola. Juka si munamateeka. Far from destroying him. It made no sense. Jerry Spence has a trial. Byokoze tebina kye bikoze. Jerry Spence? Charlie, the jury loved it. Jule ekyagadde byenkoze ebyagadde. For that kind of... Teri akwagadde. Hey, man, nice working. Boy kyakabi mu kooti kyokoze. Olabye bw'obadde onvuluga. How do you want me to play it with a shrink? Oyagala nzanyi dokita muzanyise ntya? All he wants to know is whether you can tell right from wrong. Kyagala okukakasa baddala asobola okwawula ekikyamu n'ekituufu. Very interesting approach, Ben. Amazima gani nti lodi emisango yagiddiza ddala era bo nga bannamateeka ababulira amazima tiyagizza yamuza erudda. What are you doing? Now you're encouraging my client to perjure himself? I did not. That's great. There is no way that I'm putting Gibbs on. Yamugamba tewali ngeri gye basobola kukwata kkuba okutaamula odi ono amazima gali ti munyazi. Didn't have any criminal intent. No. Ayinza okuba nga talina bigendwa byakunyaga bantu. Oyo myaka ananyaga abantu kati. Hello. Hello. I'm Dr. Brown. Nze Dr. Brown. Dr. Bweyita okakasa nti ono mulalu. You're joking. Musaaganamu. He's a kid. He has a degree. Dr. walese mwana mutoko naye na diguri kimala bumazi. A day to find somebody and get him up here to Paradise Bluff, Nevada. Agamba neetaaga okufuna omuntu atukana amangu oyo yabaddewo. No, I wouldn't. He's been swindling people for years. Rudi abadde abba abantu myaka na myaka ateri munamateeka oba musawo. Alina reputation asobola kukwata kubo kumuwolereza oba ki oba kulaga nti mulalu kuba amazima si mulalu. Banoonya muntu anaalimba n'akakasa bajjulazi nti ddala ono mulalu. Wait. Linda. Did you just say you can't win? Ogamba toyinza kuwangula. Lawyerly. We don't want to win. Tetwagala kuwangula. Twagala kuva buvi wano toyina munamateeka. Please. Owulira. What the hell is this? Bino byaki? Never lost a case, Charlie. Never. Mbono lodi nanyini kote nti yawangulwa ku musango gwonna. You put on a jacket. Tolooza bw'okuteeka jacket wano ojja kuwangula emisango oba ki? Window into what I'm working on. Laba. It's not a role. It's me. It's Yamugamba no si roolo. Ono yenze bulamu bwange bw'ozannyirako. And years of hard work. Emyaka ejja okukola ennyo mu kkooti n'okusoma. Let me tell you something. If you screw this up, you won't just get a bad review. You'll ruin my career. Yamugamba singa onookwata ekkubo n'okola ensobi ku kino tojja kufuna bufunyi review nfu. Ojja kuba onoonya kaliya yange. Owulira? I'm a member of the bar in 3 states. I was the ndi memba wa bba mu states 3. I don't prenup. Nali editor owa law review. Olupapula olusinga okugakuba n'amateeka mu ggwanga lino. I got mine. No, you. Nandi sifaayo. Tozanyira ku reputation yange. Owulira? SAG card and a rent controlled apartment in Santa Monica. That's what you've got. You're in over your head, Richard. Yamugamba alina SAG registration kye kyokka. Oh, I don't have the... No, tutazanyira mu kaliya ye. Forget it. Now, what does that mean, I don't have the equipment? Kiki otegeeza nti sina equipment? Toyina kongo kasobola kuwoza mu kkooti eki? Where are you going? Oddawa. Amgetera kongo kafuuka munamateeka. Listen, hon. Yajja mubala kuba essimu. Big favor. Ana gwagala amuyambe, ana gwakubidde. Wali lukonkona. Come in. Ingira.
tekanakyala kali kabiri jakatuli yakasuka muli. This is for you. Thank you. Egg salad sandwich, side of potato. Egg salad sandwich kuliko cheese. Don't you get stomach trouble? Ne litas kubanga ofuna obuzibu olubuto telujja kuddamu kujja. Wow. Have a nice dinner. Bagaze ekyeggulo ekisufu. This isn't what I ordered. Bino si bye natumiza. Egg salad sandwich and a side of pizza. And salad sandwich. Naga sagalako cheese. Mustard instead of mayo. I wanted 1 leaf of lettuce and... Nabadega ekikola kimwe kya litas utaddeko biyitirivu. Schultzberg. So... Andi ze nakikoze kwa cheese mulungi ate mbadde nkulaba nga olubuto lukuluma. Nenjagala nkuyiyirize. Listen, okay? I just... Ulira, bwe mba nsabye ekintu nze mba kyenjagala. Just try it. If you don't like... Gezaako bugeze butomwagala nja kuleetera ekirala kiwasitumiza ku order. I like it with mustard. Gambe njagalako mustard, sagalako cheese. Kyava gimukuba mu kamwa. Lwampaka. Yamuka butujagala nga njizaayo. Ate tambula. Pretty good, huh? Nungi, eh? That's because of the cheese. Lwa cheese. You want me to go and get you one the way? Oyagala nkufune giwatumiza oba? Nedda. Eno enkolera. Kale. Nekasuulayo. In the course of the interview, I noted a marked tendency toward paraschizophrenic behavior. Agamba alaba obuzibu nga lodi ayinza okuba nga ali schizophrenic. Alina eddalu ery'enjawulo. Komaawo. Your witness. Mujulizi wammwe. Dr. Brown. Dr. Brown. Are you? Olina emyaka emeka? Objection, Your Honor. Ekyo tekyetaagisa kiri relevant. Sustained. Let me put it this way. Kankyogere bwe nti. Where were you when Kennedy was shot? Waliwo Kennedy wakwatibwa ebyasa ekyo tekikola. Brown. Dr. Brown, what exactly is wrong with... Kikyamu kyekituufu ekiri ku Mr. Gibbs. As an associative form of reality-based psychosis. Alina reality-based psychosis. Could you tell the court, please? Soko nyonyere kooti mu lulimi olwangu kitegeeza ki ekyo. Published lectures you've given on this disorder? Lectures mekazi bakakola ku bulwadde obwo. Kati? None, per se. Tewandabeera. Not per se. Not per se? That would be none also. Sinaba. Nothing further. Sina kira kyenkubuuza. Kati oyogera otya ku bulwadde bw'otuwandikangako yadde akatabo yadde okukolako lecture. Oyo omujulizi mwaleese mufu. Does the defense wish to redirect? No, Your Honor. Nedda wekitiibwa. You are excused. Waliwo yatuuka. Linda katono. Does the defense wish to rest? Defense gakuwumula yes. Nedda. Agad. Your Honor. Yes. He says a witness has just arrived who... Agamba nawe omujulizi we atuuse. Mr. Gibbs' sanity, his personal physician. Era omusawo wa bulijjo alina obukugu obwo. Kakati no baba sabadde ku kyemisana. Tuyinza kukola bintu bya kifere bino. She's a licensed physician. Yamugamba licensed physician bisigadde biveeko babeetaaga mu kooti. Alina omusawo gwe yalese. Era agambye abantu ye personal doctor wa road. Mukugu. Mind Body Institute in the... Agamba kabaka era kamenyo mukwekkaanya ebirowoozo kusoma ebirowoozo n'okukebera ebisigadde n'ebirwadde ebirala ebiva ddala mu byokulya. I see. And have you published any articles or given any lectures on bio... Wali wandise obutabo bw'okukola ku lectures zonna ez'enjawulo kono ddala. Nina n'obutabo bumu nazze nabo. It's a series. Refined Sugar and You. Refined Sugar and You. Fatty Foods and You. Dirty Foods and You. And Pesticides and You. Pesticides and You. These items entered as defense exhibits A through... N'abiyingiza ng'obujulizi nakyala butabo bwe yawandiika edda obukwatagana ku byolya. Mr. Gibbs's pantry in this... Era njagala mwekkaanya ebintu bye najje mu kaddolo ka road byalya. Benny Gibbs gwe bavunaana. Tell us about this food. Tuwulire ku mmere y'ekikanga kino. Stand. Nsituke? Sure. Ddala. Mulamuzi si mwangu. Kaasabudde mmini. Now, looking at his diet, bw'otunula byalya, has red meats, eno ennyama emyufu, grated fats, sugar, chocolate, all this chocolate. Naddala mazima laba chocolate ono enna. Buno bulwadde obuwedde emirimu.
After administering a standard glucose tolerance test. Era bw'akola glucose tolerance test yamukozeeko eraga nti no tali steady. As you can see, nga bw'olaba ebipimo bya sukaali n'ebya cocaine enjawulo ntono. Carbon ali 12 wano wali 17, hydrogen 22. Mr. Gibbs' brain reads the kwegamba obwongo bwe kati busoma sukaali kumpi aba alinga muyaga tewali njawulo katiwe. C17H21 C17H21 ne nitrogen okujjako ye ebisigadde bina mu sukaali mu ebiri. Your expert opinion, it would be safe to say that you are what you eat. Kwegamba nedda Can't object. toyinza kuobjectinga gwe nkugambye toyinza kuobjectinga we mufulumye babeerifu kakana tubamufulumye ajuke munamateeko waddala abadde afiira linnya lye bamukasuse. Your Honor, I apologize. Please. Netozise omulamuzi banzize kale bairifu bamufulumiza juka ate oli ali munda linnya lye lyaliko bana empedde nja kuswala omusajja afiira ddala ensiga eraba yalese dokita w'ekifere kwe kunoonya engeri kyadda mu kooti amuwuli ekyokukola. Omaze ebbanga nekananga okola obusawo ayita mu bupapula eka leading kiki overruled. Vague? No. Vague? How long have you been treating Mr. Gibbs? Not long. Si bbanga gwanvu nga mujjanjaba. Today. Ntandise leero. Kaagala musatu kwe kudda anoonya waayita asobola okulagira munywanyi kuba linnya liri erifwa yabayita mu vet. Olaze enjalo kati wa chemical formula ya sukaali neya cocaine. 1 hydrogen atom, 7 oxygen atoms, and 1 nitrogen atom? Sure, but that's virtually nothing. I mean, how big is an atom? Atoza atom nene ki nenga kinene nnyo edifference banene nnyo kyava kyamulagirira anoonya kooti weeri mwe bali. Amazing talent. Can you bend spoon? Olabika olina obukugu buyitivu mu kwekkaanya abantu. Argumentative. Sustained. Akagwiridde ako juko oli azaamulagirira waggulu. For less than a day. Ashton answered. What? Eki? Ono aba afuna ansa eri tebamanyi. So, Mr. Rowe, how long do these diagnoses really take? Not long. Take you. The whites of your eyes are tinged yellow. Yeranga okunyonnyola ebikwatagana ku nnakyala amaaso ga yero. Okay, that's fine. Ekitegezo kuba asuzeeko mu kabaala. Dark circles scream circulation. N'asooka amunyonnyola just kumutula butunuulizi kumulaga bukugu bwe. The vessels. Thank you. Weebale nnyo. Cholesterol is around 280. Anti cholesterol eyinza okuba nga eri mu 280. Your Honor, I'd guess that Owekitiibwa. you really hard. Your Honor. Mr. Rowe. Good colonic would flush out most of those poisons. Mr. Rowe, limit. Sigala ku bibuuzo bye bakubuuza. I am. No. Nedda. Counsel. Ye Judge Paul Graff nagambye Aston Pendleton abalaba my cousin Vine yalimu. 38 seconds. You didn't peg anybody. That's badgering! Eyo pajale gundi. Nobody breathe! Saagala muntu ayogera kintu kyonna. In my courtroom! Nja kooti nga esirise. Ngayita musiriga atasibidde katoto yavuddewo. You can hear what it five. Mr. Rietti? Mr. Rietti? Mbukote ewumudde. Rest. Rietti, you are in contempt of court. Oli mu contempt ya court nakufulumiza dda. Defense ewumudde. Mumujje wano. Okuddamu okulaba ng'osembedde kooti eno yadde yadi ezikazo 10 nja kusiba owulira. Mumujje wano. Bailiff mufulumi. Defense ewumudde ssebo. Ewumulemu. Tuumulemu. Mr. Tuttle? Mr. Tuttle. Proceed. Genda maaso. Light of the circumstance. Owekitiibwa ku bintu ebituuse mbadde nsala tuwumulemuuko. Out. Nedda. No. Nedda. Clean it up. Sweep the floor. Muyongoose wano bamusimule musiimule ekkooti eno tewummula. Roof comes down. Ne ruufu ne bwerevayo negwa wano bambalye ebigere 100. See that? Olaba wano. No further. Togeza n'osalawo n'osembera kooti okusukka awo. Yuka eririnnya erifa. Ajja
kagere kakano juge kabiri kati baweza ku hoteli bamugobye rodi yasigadde yawoza bwekepepeta kali mu kimotoka kyako era gye kadda mukama yamanyi kakana atudde wali ayina munywanyiwe enyindo zinasijja musajja kavudde musirigira agwa abantu bamutuludde akupe afusega kya bulambuzi kapakinge bajjuka kamumanyi kali katero basavinga mu bbala ne ku hoteli gye baso kiki kamanya Richard Rieti naye ng'ate gemanya gooli ate kati yeefuula ye. What happened? Kikyakutuuseeko? I fell. Nagudde mbakifeesi ne bazikuba. Oh, you're bleeding. Just pinch your nose right below the... Soko nyige ku nnyindo kubajja musaayi. Kwe kumukwatako. Ne kamuyisaawo. Kagula olugi. Nope, this way. Itawo, tuulaawo. You okay? Oli bulungi? Kwe kuluggala. Here. Kwata weesiimule ku kasaayi. Kagikumamu. Kasimbula kamugye wano. Amaaso gye badda nga bali mu masekati ga ddungu ebyo byatalinyanga nako. Kavugisa na bigere. Obulamu bwako buli very simple. Kaweta. Baba no mutali. Nolo balagavuwako tafa nayo waje badda. Kwe kugituusa ebbali kagisiba. Live here? Can't beat the... Eno gy'obeera nti ddala. Come on. Jangu. Eno gy'asula. Teri muntu yenna. Sula mu kitruck. It blew out up on the highway and I nearly spun out, so I bailed out. Ago mpira gwayabika. Era agenda kukola master's degree ye. Where I ended up. You just stayed here? Nosigala busigazi bono kono ddala. You're bleeding again. I'm gonna get you... Omusaayi gukyajja kankufunye wano ekintu nsobola okujjanjaba. Kayingira munda. Katonda tuwola periscope awo. Esoma ku byobwengula n'ebisigadde. Mu kooti. College? Huh? No. Wasoma mu college nti nedda. Medicine? Wasoma medicine? No. Nedda. Dr. Thoreau. Dr. Thoreau kati wa dokita bw'okola bw'akikula ki? Nze sina bibuuzo byo. Bubalongoosa wano. I was on my way to Berkeley when the tire blew out. Agamba li agenda mu Berkeley. I'd rather look at stars. Era agamba yasala okutunulanga emunyenye wano. I don't understand. Berkeley College. You didn't go to grad school because you got a flat tire? Tewagenda graduate nga lwakuba afuna omupiira gwayabika. No, I gotta go. I gotta go. Kuyitawo. Richard. Where to? Odawa. Oh, mu butuufu tamanyi na wagyali. Okay. Kantuleku wano. Juka bajjali agenda kuwasa. Era mukazi we, muwala wa boosi we, yali yakamufula patana. Mlofa mbaita Whitfield and Morris. Yamusa kumulekeza ebbali. Ngeri gy'amalamu obudde bwe ye. Okay. Kale. What are you doing? Okola ki? Porcelain's fantastic. Akakino kisufu wati bw'amala obudde bwe ye. Be careful with that. Wegendeze mundu. I do this all the time. Kino kikola buli bbanga. It's like a meditation. Bwa bitoilet. I tanked it. Mbuye gyali eringa abanga meditating. Kwatogezeeko. No, siri muntu wa mundu era sizikirizamu n'akatono n'akamu. Ninga vije mark. If you're an actor, I mean, you must... Ngati toli actor. ...and things. Ozibikozesa nnyo mu sinema. Well, what kind of... Firimu ez'ebyasi nedda. Well, I don't know.
Well, what was the last thing you played? Wasemba kuzanya cinema ki? A lawyer. Yagali ya lawyer. Juka go mulimu gwakola. Like him. Now, this lawyer was, stable. Lawyer ali stable. Stable, respectable. Nga wakitibwa. Very respectable. Nnyo wakuba ebitoilet. Juka yoga kubula mbwe kati. Yagamba mbu yali cinema. He had everything. Yalina buli kimu. Office enene. Big, bright future. Nga alina ebisebe bimaaso binene. Should have seen her ring. 4 carat center stone. Stemware. Uyo. Where? Service for 12. Yalina abantu 12 abamuweereza. Ajakuba. Kubanga alowooza buli kimu kyeyalina esaawa nakati kisaanawo. Naye ng'ate mukoddomi ddala yamusindika eno kyokka ng'ali abuzayo naku ntono okukola embaga ye. So it was a love story. Exactly, yali love story nti ddala. A love story. Yali love story. Naye nga bya ddala. Musaatu nno ate tasomera ddala bambi. Buli bbanga akola ne research. Naye nga actor just simu n'amateeka wa ddala. Anoonya engeri gy'ayitamu musango guno. Okuza amaaso. Saawa ze zimu era eri piki eyita. Tibalengerako nakyala. Kubaani oyo? Werogulira loodi yajja ayambadde bya kibanda. N'akisuula erudda. There you are, Charlie. Olwese nojja kyali. Akyalina aganyega. Randy. Lived with Billy for a while. Agamba yageze ne Billy obwedde era gwali na boy. Have you ever wondered where everything ends up? Wali weewuunyiza buli kimu gye kiggwera. Like toilets, or tires, or auto. Toilets oba emipiira oba ki. Omanyi gye bisibira. Thing to push us in one direction. Byayoga tebikwatagana si ekyali wa bulijjo. It's my kindergarten teacher. I was 4. She said I was too advanced for my class. Agamba kindergarten teacher we yamubuusa ekibiina nga n'emyaka 4 namugamba mugezi nnyo. Yasooka butakyagala oluvannyuma yatandika okwagala okukola obulungi bamubuusa ekibiina ekirala. That's how you end up in the junkyard. Muganda bw'otyo bweweesanga mu junkyard. It's a chain reaction. First valedictorian, then Yale. Ebanga chain reaction kitutandika mpola ate n'okimanyiira embeera eyo n'ogimanyiira. Gotta have the right firm. Era agamba mbu ye alinganga atandise okumanyira embeera gy'alimu kati yeesaze ne gene damage. Charlie? Yeah. Are you okay? Oli okay kyali? Nnyo. Because tomorrow she's going to shove a rebuttal witness up. Enkya nakyala aleeta omujulizi ndowooza asembayo. Depends. Aleeta musawo naye. Yeah. Wangi? It's Tiffany. Stephanie. I can't talk to her. Sinza kugana. Kano Stephanie gwera agenda okuwasa kataka kugana kuyogera naye. Hi, hon. Wangi, honey? Disaster. The Christoffel Oasis flatware has been discontinued. Agaba discontinuize ebintu byabimu kati gavumenti ezo butatuuka mu budde mazima. We're gonna end up with 100 friggin' ice buckets. Charles. Charles. I have to work this week, but I feel very isolated and unsupported having to... Mpulira ndi nzekka sina support yonna gye nfuna mazima. Bw'alaba toilet najjukira Kawarajjana kali gye yali. Obulamu bwako si bwa mateeka nnyo. Wabula wulira essanyu kubanga obulamu bwako bwo bwangu. No, I'm not smiling. Nkuwuliriza. Like you're smiling. Olinga aseka. I gotta go. What? Nina okugenda. Eki? Amaze nakutayogera ekyo kamugamba ayagala agenda. What was your question? Charlie, I need you. Charlie, nkwetaaga. Great. You give up now, we're all going to jail. Bw'owanika kati ffenna bajja tusiba. What do you want me to do? Kaakati nno yajja. Balina kuyiya amagezi malangeri road gyamulagiriramu. Kati yafunye akalaadiyo koolo ke balina okukozesa abeere ng'awuliriza bwamubulya ebyokukola naggula wa network esobole okuyitawo. Baabano nakyalaze okuleeta musawo
uwe wa government Dr. Kakembo uweyo testing 1 2 ompulira testing ompulira Can you hear me? Testing. Give me air, say. kuba ngombe najiwulira clear wano nkulina kati Oh, you come to judge. nkulina mulamuzi unayingira Ms. Gardner, are the people prepared to go forward with their rebuttal witness? muli betegefu ogenda maaso ne rebuttal witness wamwe omujulizi wammwe ajja obujulizi bwoli Sherman Stone, S-T-O-N-E. ye Truman Stone yalese kamenyo Dr. Stone ajja obujulizi bwabali Stone, you wrote a bestseller on the insanity defense, did you not? anti gwe musawo akyasinze era wandika akatabo akavumirira aba obujulizi bw'abantu abalalu ndibabukozesa bubi. What was the thesis of your book? In a nutshell, it's that the insanity defense is frequently abused and... agamba insanity defense bajja abusinga. Stone, would you clarify what you mean? Onabiwulira bwe bamulagirira mu briefcase kyava n'agibikako omuntu akyawulya bulungi ate emotoka akawalajjala wejjira yakalengera n'asooka agiteeka wansi ate akagoberedde oli asuubira omulagirira kamulaba. I hold degrees from the Stanford University School of Medicine. alina diguli esooka okuva mu Stanford School of Medicine. Are we going to object to any of this stuff? Ompulira bino biwulira yali kamaama This was in the pocket. anti kano kabadde mu nsawo yo kambaga. Decorum and attire for groom and best man. engoye za best man gwe wali ogenda okubeera best man. Oh. So you're, oli not that it's any of my business. tebinkwatako nnyo naye Just that you meet somebody and it feels different, you know, and your mind gets racing, which is really stupid because, let's face it, no matter what kind of fantasy. waba katandise okufuna feelings gyali naye nga amazima naye azirina waba tamanyi watandika waba takikolangako ye yali agenda okuwasa nno Myself, Christ, if you want to live alone in the woods, then live alone in the woods. But if you wekube kasuka ebbali n'akanywegeerawo teyalinda kirala onayita kyali ali mumukwano kyali boy owulira oza byaliko kateka mumotoka kyali ompulira ne bagisimbula gizaakawalajja bano kataba ekooni Your expert opinion. mubukugubu Insane. Objection! onayinza okuba objection. Mr. Tuttle! I mean, argumentative. nebyaddamu tabimanyi. Assumes facts, not an evidence. Badgering. Definitely badgering. mupajale byaga tebikwatagana juka alina omulagira munamateeko waddala ataliiwo kati ayiya biyiye kakano basibira wannakyala. And Mr. Gibbs can tell right from wrong. Mr. Gibbs asobola okwawula ekituufu nekyamu nti ddala For fine. weebale nnyo bali eddala Dr. Stone wo Further questions? You wish to cross-examine? oyagala cross examining? No, sir. nedda sepusikati And wish to rest? mwagala kuwumula defense? Yep. wekitiibwa nedda Moment to confer. ye mwabirwa esoko gye So, nteeka ku stand I've got no more witnesses. nkola ekisina bajulisi gwe nteeka ku stand teekako nze oba tolina bajulisi. All right, what am I going to ask you? Nakubuuza ki mbuuza ekibuuzo kimu kyokka n'akimubuulira lodi amanyira owekitiibwa Truth, the whole truth, and nothing but the truth. ndayira okwogera amazima atalikira kujjako amazima olayira. Mr. Gibbs. Mr. Gibbs. I do. Mr. Gibbs, can you think of anything that might have contributed to your current condition? olina kyosobola okulooza ekizo kuba kyavaako embeera gy'olimu? Chemical dependency. No, I can't. Nedda. Can't? Tosobola? Well, there was a party one year out by the lake. Waliwo pate yali ku mugga. Yes, that's it. Kale
Tell us about the party. Tubulye ku party. I was 6 years old. Naine emyaka mukaaga egy'obukulu. October 31st. I was hungry. Njala ali ennuma. Wealthy family, if you. Nali siva mu family ngagga. Ate bano basinga leo tubafa mu family z'amaanyi nnyo. October 31st. Oh, Halloween. Oyo October nga 3 yali Halloween, eh? Halloween, where you had your first sweets. Wali ya sweet ze zasooka nti ddala. Counter with the sugar that would have. Oyo sukari njagala obalagibwa gye yakuza. Leading. Sustained. Mr. Gibbs. Mr. Gibbs. Tell us about that first Halloween. Tubuulire ku Halloween eyasooka. Nancy Newcomb, she was 7. And agamba alina munywanyi we yali muwala gye nalina emyaka 7. Of candy. I remember I was holding it when the pier collapsed. Era agamba ajja n'akabokisi ka kandi yajjukira yali akasudde bulungi nnyo. Not funny. The pier. Yeah, that's where the party was. Lake Michigan froze over that year. Agamba omwaka ogwo Lake Michigan yakwata omuzira. That's why, folks, our town isn't just a desert truck stop to me. Era ng'agamba ekifo kyabwe ddungu. Olako lwafuna omukisa oguzannyako. Kakana nansi okukwata obwongo bw'abajju bino bikwataganya n'omusango. Well, Your Honor, I'm sure it'll be clear very soon. Owekitiibwa singa amaliriza tujja kulako n'agende mu maaso. Now, you were saying about the party. Obadde onyumya ku party. Those kids at the orphanage. The orphanage? Agamba abaana babalinga nabo ku orphanage. The sisters gave a Halloween party. Agamba basisters babakoleranga Halloween party. Dressed as. Yakulira mu orphanage. They called me Little Pumpkin. But it was so cold that particular. Abaana banjireganga. Boys, Eddie Rollins and his pals, they built a fire, which got away from them, I guess, because. Agana akutte ebirozi by'abantu mboozi tekwatagana ddala musango. Wabula ebiseera ebisinga emisango gino gibeeramu bajulazi. Ekintu kyonna ekikwata ku bwongo bwabwe oba osobola obbawuddisa n'owangula omusango. Kati kyagezaako kukola. And angels. It was a howling wind. Your Honor. I didn't finish. Muleka amalize naavaawo. Man, give me a hug and a kiss. She says, "You're my hero, Ben Gibbs." Agabambi akaana ke yataasa kamuyitanga muzira kuba bwali bugudde mu muzira. Hey, he's the one that started the fire. Then all his pals join in. The pumpkin did it. Era bwe bajerega bali abatandika omuliro nze banvumanga w'omutwe gw'ensujju ne bakubanga bwe baagala. Boy, boom. Ne bakasuka ebintu bya buli kika. Bajulazi amaziga tegabayiseemu. Nali siraba na kulaba olukulu lw'ebisooto bye bankuba na buli kimu. Nga simanyi bwe mbanyonyola mazima. Wabula bangoba ba sisters nga balowooza zinalindeesa akavuyo. Baakugoba ne mu orphanage nga tubakwatana n'abakadde bo. Bamusatu ne bwabba bambi yayita mu buzibu. Padlocks. There I was. My poor little hands. N'obukono bwange obutidi ndi mwana muto. My pumpkin soup whipping in the wind. Ne kasupu kange ak'ensujju. Please. I caught a glimpse in a second story. Mba ngenda nenza amaaso nengera akawala. In the world. Ke nakula nako. Baali bakaadaputinze. He was clean now. Warm and dry. Nga kalina bulangeti ko kabuguma. Man and woman. Kalina omukyala n'omwami. She was being adopted. Ko baali bamaze okukaadaputinga. I was so happy for her. Nawulira essanyu wakati bwako kubaze nali nataasa obulamu bwako. She said, "Bye, Benny." Nengala bye, Benny. I'll always remember you. Oli muzira wange njanga kukujjukira. Please, I left something for you. Bye-bye. Ne kansibula bye-bye. I never saw Nancy again. Sadda mukalaba ka Nancy nate. Please. Naye kampa ekirabo. Kyakandi. Nakati nkyakiri nakatusiro olukeyampa. Awo natandika okulya sukaali okuva mu buto. Weesiimuleko ku maziga. N'omulamuzi amuwadde yeesiimule ku maziga. Bajulazi bonna bali mu maziga. It's a penny. Penny. Penny for $17.99. Penny gyawa abantu nga bamuwadde $17. Yasookoleko omusajja amalirize. $99. Come on, give it to me. Miss Gardner. Yes, here's another. Here's 6, 7, 8 engravings times $17.99. What is that? $143.92. You give me $143.92. Kati gwe kale mpamu $17. Me. Omusajja mubbi. Owaaye sirikako. Kaakano munywanyi
Charles Tato waddala y'omutima atete gwagenze era agenda okuwasa takyava wabbiri teira oba tayira omukwano gugenda gukulira ddala ne kannakyala kagenda keyongera omwagala buli lunaku baba lodi linesanyu talirabangako juka kali carefree nnyo tewali pressure katuna tobudde bugezi nade nogenda ku mulimu kiki kyabaka nywegera bambi kakati omunywanyi lwadde abula mu kooti kyabadde kika najja nywere munywanyi ebyavuddeyo tamanya nsonga akiyamwerabidde ku radio nga takyayogera yayitawo waliwo yamuwa obugalo. That was quite a performance. Anti ebadde performance gye mukoze mu kooti yena kyala So badly for that poor man. I mean, is there something I could do for him? Maybe give him my house or something? Anti waliwo kyesobola omukole kumuwa nyumba yange tugambe. Want to see me? Obadde gakundaba. Here. Kwata. Here, minimum security. Yamugamba njagala bamusibe omwaka gumu mu kkomere lya minimum security. Is that it really fact? Ye bargain yokka. You win. Owangudde. And here's your plea bargain. Ene plea bargain yo. Sainingako. Bamusibe mwaka gumu mu kkomere talina bukuumi bw'amaanyi kiggwe. You want to have a drink? Wayagala kunywamu nange? What? Eki? Oh, like two warriors after the battle. Tunywemu ng'abazira ababiri abava okulwana. Where do you come from? Nova gwe. Must be nice having so much in common with your client. Agamba kireka kinyuma nnyo kubanga mulina bingi bimukwataganya ne client ogwowolereza. Badda mu bbaala. I never mind losing. A case? Juka ono actor ya nakyala amanyi munnamateeka. Juka ye prosecutor mulamba. Parnell. And that's going to be hard. Well, who's Mr. Parnell? He's a man that went into business with Benny. Yamuga Mr. Parnell ye mukama we. Jali kijja kuba kibi nnyo kuba nolodio nti bamusibye. Oba bamusibye mwaka gumu gwokka. Well, he's this old man. Used to run his own business. It went belly up, but he managed to... Njagala oteebereza omusajja omukadde. Yaddukanya bizinesi n'aritayaringa ateresa obusente bwe. Omuntu n'amuyimba. Nti buli $17 z'amuwa jamuwa engraving. Mu myaka mitono jja kukola ensimbi. N'agula buyiti engraving zimpitirivu nzibu. Sente zinazimalawo amanya agula engraving. Oyo ng'amuweereza pennies. Kubanga penny eriko engraving ya Washington. Because he doesn't want the whole world thinking he's some old fool. Satu n'asirika kuba tayagala nsi mulabe ng'omusiru. That is sad. Kyekika ky'abantu lodi babadde abba oyo. Benny Gibbs. If it was true. What? You believed me. Onzikiriza. See how easy it is to win when you lie? Olaba kiri ekyangu okuwangula ng'olimbye. Well, good for you. Well, at least I didn't do it on the stand. Waakiri nze sikikoze oba sirimbidde ku stand. Gwe ne client wo mwalimbye masekati ga kooti. Sinze. Not when I put him on. Well, no, you're a good lawyer. Andi oluuya musufu mwe mukola lofaamu ez'amaanyi. Put your testimony on the stand. You don't care. It's all the same thing, right? Tofaayo. Lies, truth. You're the most devastatingly handsome man I ever met. Gwe musajja akyasinza okubeera lukyafu mbalagavu gunalindabyeku. You know, you really missed your calling. Anti wasiwa calling wali wadde actor musufu. Juka ate kyakola. What kind of law do you practice? Opracticing mateeka ki? What is it? Is it a big firm, a small? Okola faamu nene. Whitfield and Morris. What do you mean? Agamba Whitfield and Morris. Juka ya munywanyiwe. Won an Oscar in there. Whitfield and Morris. I think I've heard of them. Whitfield and Morris nalimba bulidde ku b'amaanyi. I just became partner? Agamba yakafuuka partner. Juka bina byayogera bibya Charles Tato. So what do you have? Big corner office? Oyina office enene? City? Ena view y'ekibuga. Yeah, there's a view. Of course. Waliwo view. Where did byonna ebyamunywanyi. Yale. Mbu yasomera na Yale. Big deal. Wow. Yeah, I have a big office. I have a big car. Nina office enene, motoka nene. I'm big. Ndi munene. I'll see you later. Nalabagana edda. Wabula bimukutteko byayogedde. Yes, there really is a Mr. Parnell.
anti amazima gali nti Mr. Panel boss wange gyali ajja okunyiga kakano kyali yebaza muzi eyali munamateeka ate buno bulamu mukolero kamala yesala damage ennaku zino bisaati tebina mikono tebatagana na kawala jana. Wow. Olokaze kagende kakole yuka kakolanga emirimu ebiri mubala ne ku hoteli gye yasulanga kamuwadde kaadi n'atunulya kaadi ate gye yalina yuka agamba yalina okubeera gulumu oli yalina okubeera omugole Charles Tato naye ng'ate oyo ye munywanyi ne bwadde erudda yajja ku hoteli basula akutte lusinzi kusigala munywanyi yeetulidde asobodde wabula abirowooza mutabitegeera. Yajja munyonyo lunaku bwe lubadde anti baatuwadde plea bargain 1 year minimum security. Lodi yakumusiba mwaka gumu minimum security. Guy's an asshole, Charlie. Lodi butofali nkimanyi nze. Do you know why he's an asshole? Omanyi lwaki butofali? Because he's never taken responsibility for anything he's ever done. Kuba atatwalanga buvunaanyizibwa akatwa kintu kyonna kye yali akoze. Abba bubbi bantu n'alimba mu kooti. He just tells one more lie to stay ahead of it. Buli bbanga alimba bulimbi okusigala mu maaso n'ebyo abakoze ebibi. You're right. Oli mutuufu? I'm an asshole. Nange ndi butofali. I'm the asshole. No. Nze butofali ko nedda. Why are you an asshole? Lwaki oli butofali? Kwata. Because you made me rent a tuxedo? Because in 3 days, I'm going to get married to a girl. Munaku 3 ngenda kuwasa omukazi. Gwe sirowooza nti njagala. Sooka onyweko kireka tolisitedde bulungi. Kunywako. What is this? Kino ki? Bourbon and Dr. Pepper. Katambula. Buli kimu kati kimukolera. I guess we can get out of here now. Yeah, I guess we can. Anza tuyinza okuva wano kati. Well, that's good anyway. Yeah. Kirungi. Tubanga abawangudde okuba ne bamusibye mwaka gumu wokka ate minimum security prison. Yep. Terrific. Sprinklers zifuira bakyali awo ate zibakubye mazzi. Twadde ebbali kekanakyala kali ka prosecutor kakano Lodi yayitawo ajja anoonya adresi yaako kulukonkona. Listen, I want to tell you the truth. Njagala kubuulira mazima. Now, please, can I... Kati kuluno. Listen, I have to talk to you. Nina okugana. Well, I'm not who you think I am. Siri kye kicholooza kyendi. Lindako. One of the truths, so I'm giving you the truth. I'm not Charlie. Wabataga amazima nkugasinze Charlie Tato. I'm not even a lawyer. Sirina munamateeka. Kiki? My name is Richard Rietti. Nze Richard Rietti. Because I am an actor. Ndi actor ensonga kina nadda mu kifo kya Lodi waali ukyali wange. I get a part or I'm in a workshop or something. No. Fact is, I'm an actor. Amazima gali nti ndi actor nga bw'ayogera. Wait. Lindako. I lost this case. Omusango guno nawanguddwa nga actor yawoza. You said so yourself. Olaba? Wait a minute. Fuluma. This is a crime. Guno musango kimanyi. I'm a prosecutor. Ndi prosecutor nze gwolaba tonzanyisa. Bwaza amaaso. Ate gwe kulengera seppewo ya bayika bunaku gubalinga. Lindako. Hey. Get out. Fuluma. Ow. Onegwe. With your hair. Nenvirizo wamma. Of course it's you. Ono egwe wamma bunaku wa element eno njimanyi. Fuluma. Oyina emisango. Genda. Gwe kanywegera. That's it, Tuttle. You're in a lot. Kyekyo Tato.
Get out of my house. Fuluma nyumba yange. No, I did not. Onkisize. You kissed me back. Onkisize saga kumanya. You kissed. Onkisize. No, you kissed me back. Wow. Rodi yuno lwadda. Nengoli nachala prosecutor ambulida amazima. Siye Charles Tato. Ye riyeti. Rodi adda karoji ke wasula. Sula ke tala. Babiroza. Waruwa bumuli busatu. Pick one. Oh God. Chibaby. Kagano ya Stephanie yaguse do mchala gwela agenda okuwasa. Chokata cha yagala olwo. Okola ki wano? Started a plane. Mbweroza. I'm your beloved. Soko jina mpaka fumito. You're wet. Uli mubisi wena. I fell in the pool. Ngude mpulu. You know, I hung up the phone with you and I felt so... Na yogede kusimu ngampuli nga gwali munaku ngamba apana. Twachinza n'entebe zakangende mulabe tubeere ffenna. Myself. I said I can choose to stay here and turn... Nengamba nyiza okusala okusigala n'obugenda gyali bano tuwe bulamu bwenna ffenna. And get the attention I need. It's like Dr. Prosting said about taking responsibility for your circumstances. Era agamba ng'omusawo yamugamba okutakinga responsibility era takinze responsibility za kujja kulaba bbaawe. Love me. Ndaga nti onjagala. Love me. How can you even ask? Onjeta okumbuuza n'okumbuuza oba nkuyagala. Oh, I love you too. Yoyo baby nange nkuyagala bannange. Naye mukwata juka nakawajjala kawatana sio kwagala linda katono. Ikizijagenda kulagala seka. Nkomao. Adina kabira okale kisira lero akiyeki. Sigafa. I'm related to me. Hey! God, what are you doing? Chichokola, Stephen. Hey, they say it doesn't have to be. Ati baga munai. Plan ahead. Atunda welesa. Busy schedule. Ni wankubadde tugenda kwewasa nkyalina okulaga luwavu. You know I ordered champagne. Natumiza dda champagne. Wamutumya ani? What? Kakano mbwe yatumiza kawalajjana akakola kyokka bambi. Ye mwalajjana kati gwayagala. Kukaze. Kalozo yatumiza champagne babeere n'obulamu. What girl? Mwalachi. Where is that one? No, wait a minute. Why don't you go to the bedroom? Lwaki tugenda mu kisenge kamala okufuna ebyokunywa nzije. Bamutaga akalumya mutima juga akalimba yagenda kubeera bestman. Kaze nokukalesa n'ebimuli ebyenjawulo kamanyi byabwe. You are the greatest guy. Gwe musajja wanakyasinze. Era kasita otumiza champagne nemanya nti bannaye otumiza champagne nze naawe tusanyuke. Bannange. What's the extra whipped cream? Kwe kujja kamuyingize. N'ebyokulya basinga okugabanaera obuzibu. You know, Hank kept wondering why. Awada nebuuza ki otumiza champagne nenkimanya. Kaana ate n'oli avaayo. I go, you know, Hank, I'm just trying to do okuza amaaso mukazi atubyamukalira ku mimwa. my job. What's the fruit? Meka. Pardon? The seasonal fruit? Aga fruit alese pudding. Nenga mukazi atubimukalidde ku mumwa. Kano kalaba nti balina ssente. Habla. Peaches. Oh, good, my fave. Yanyogoga. Come to bed, sweetie. Jangu mbuliri sweetie. Bannange. Ne kaluza nawo. Kazi katukwe kwegumya. Kakwata biru. Kajimu asainingi. You were the groom. Gwe ali omugole omusajja eh? Look, it's not a federal case. Si musango kwe kujjako akamuli. We saw each other, we liked. Twalabagana ne twagala tuba n'essanyu ebbanga ettono. Ebyansiwe bitwe biba. It's really complicated. Tofaayo. Nsejjusa kintu kyenyumiddwa. Kumuwa pek. It's fine. Tewali tabu. Honey, Tipper. Baby, nga tojja. It's okay. Really. Bye. Yalowooza bambi akimanya akalumiza. Kyokka tekana kikaali kamusabe. Bwe kafuluma nakenda ku bambi yakatta. Nukasusa okulooza nno kale n'omuntu gwe kagadde bambi. Yakalimba. Oye kubigumira ng'omukazi bw'aba. Byonna kaabimira. Musajja bonna bayaaye ennaku zino.
I said, look, if you don't want to... Kakano bavuga mbaddayo bagende bakole n'embaga yaabwe. Lodi yazze juka bakanya ne nakyala bakole plea bargain bamusibe omwaka gumu gwokka mu minimum security prison. Nakati That's going to be necessary. njagalo nakyala wajira nenga amuwidde amazima yesiruya yeka akimanyi nakyala. Counselor, Morning. Ensula do you have a signed plea bargain? oyina signed plea bargain mwamaze okugisigninga jimpe plea bargain. You win, Benny. Wawangudde Benny bagenda kusiba omwaka gumu gwokka ate minimum security prison. Ani nze sisibwe adu lunaku n'olumu. Sign anything, I'm innocent. You're not. Nze sina musango naawe badde ki Screwed 65 people. ubbya abantu naawe sente ebituvu emyaka egyo gyonna bajula ze baddira kakano se baganye ne plea bargain. Legitimate business transactions. All right, on the record of the Gibbs matter, I understand we have... Ntegera mwakanyiza lodi bamusibe mwaka gumu gwokka minimum security prison. Nedda Actually, Your Honor, my client has changed his mind. client wange akyusisa ebirowoozo bye. Why am I surprised? Lwaki neewunyiza Jury, are you prepared to close? kali muli beteefuteefu okuggala emisango gyammwe. I think I'll waive my right to go first Ndowooza obuyinza bwekambuga bwe okusooka to hear what he has to say. njagala kulya kyasobola kukola. Juga si munamateeka actor You're closed. tamanyi kibayita closing argument. Usually conclude these little... Ate omusango buli bbanga guggwa ne closing argument oba statement. Kyava za amaaso. Juga nukamanyi si munamateeka kati kalinze kikyanayogera. Ne guno omusajja gubbi. Ninze gwe. It's not the dress that bothers me. It's the whole question of Olugoye si lwe lunsungwa lwe bagenda okuleeta the flowers and... kyava alaba ekkooti. And she's really not my friend to begin with. Motoka agikyusirizaawo. Juga era erinnya lina ligenda kufa. Ladies and gentlemen, it's Basse mu bannyabo wabajjule kind of hard for me to know what to say here. kizibu gye ndi okumanya ki ekyokwogera. And what can be said about this man and everything he's done? Kiki osobola okuga ku muntu ng'ono na buli kimu kyakoze. Can be said in his defense. Well, he lied. Yalimba. Oh, yeah. Yeah, he lied. He took their money. Okulimba alimba abantu yabatwalako ssente zaabwe. But why did he lie? Naye lwaki yalimba? Makes a person lie. Lwaki abantu tulimba? There's reasons why people don't tell the truth. Waliwo ensonga ki abantu teboogera mazima? Well, there's the sugar. Waliwo sukaali gwe yalyanga. Years and years of... Mwena gwe mwawulidde emyaka gyamala ng'alya sukaali yamuleetera engeri y'eddala obanga ali ku njaayi. Mukitegeera? Nedda. See, I didn't think so. Mbadde sirowoozera nti mukitegeera. Money, right? Yeah, he could have done it just for the money. Ayinza okuba kikolwa ssente awo nno. But is that the only reason? Ono yajja ajjuka alina okutaasa omulimu gwe ajja yebbirira. Maybe he was lying to him. Agenda okuba ono byayogera ng'ate birimu ensa. So long, it started to feel like Obulimba bwe yalimba ennyo yatandika okuwulira nti obulimba bulinga amazima. he can't. Ekitali kituufu. I mean, we all do that. You know? Ffenna tukikola ku nsi. All keep a little bit of ourselves hidden. Ffenna tulina ekitundu kyaffe kitukuuma ng'ekyekyama. As if we didn't, Singa twali tukikola ekyo. look at who we are. Who we really are. And if we... Yeewuunya closing statement road gy'akola ng'erimu amagezi bitenkanika. So the question is, Ekibuuzo kisigala nti does this excuse Benny Gibbs? kino kireetera okusonyiwa Benny Gibbs. That's up to you. Ekyo kiri gye muli okusalawo si byange. N'amaliriza. Ne nakyala yeewuunya closing statement road gy'akoze. Yalaba lwoli yaddayo buzzi. Kwe kukimanya abaddewo. Kaakano alwaddeyo omukazi n'amuwulira amazima. Don't give me that shit! Saagala. Nze siddayo naawe. Sasiro kati abantu bisatu be twayise bonna ku mbaga n'abeerako naani. Are you prepared to... Oli mweteefuteefu kola closing statement yo nnyabo. Your Honor. Yes, sir. The defendant sold pennies. Yatundanga pennies. 99 cents. Buli emu ng'agitunda cents. $17. Ladies and gentlemen of the... Kyenjagala mumanye. It appears that this case is almost... Guno musango leka ng'oguwedde. Yatuula wali n'ensawo ze, omukazi yamugobye.
nakayitaayita kumulengera n'ensawo yazza amaaso kyava akalengera wabula bwe kamulaba no kakimanya bambi yakyusiza ebirowoozo bye kadduka kolekere gyali wali bikolo bitetaaga kunnyonnyola naye kukasitulirawo babasigala ku ttale bubaki naye nga munnamateeka manyifu nnyo yamuwa akamuli kamu kubambi yateeseteese ebbali Madam Foreman, I understand you have reached a verdict. nkimanyi mutuuse ku verdict nti ddala How do you find? muzudde mutya We, the jury, in the above entire fe nga jjule find the defendant, Benjamin Gibbs, omusango yaguza Hallelujah. Nice job. mwebale nnyo Hey, I'll take the plea bargain. ngenda kusaba plea bargain nedda asaaga akulya plea bargain ndala mugyewo Bye bye, pumpkin boy. bye pumpkin boy olikola apiri lulala toyinza kuba bantu court adjourned yagana plea bargain. Nice clothes. kakano wamusi emyaka miyitivu mizibu yamwebaza akagoye. So you're the lawyer? Gwe lawyer nze nali lawyer era azi nali ngenda okuwasa. Yeah, look, I didn't want to lie. I mean, I didn't mean to. Mbate saagala enkyenteza saagenda kulimba. You know how I said I got a flat tire on the way? Omanyi nange bwe nagamba ati no mpira gwabika ngenda kufuna graduation nedda nali nzirako baali bangobye. Ompira ne gwabika ne nti ogenda okufesinga bakadde bange. You could have told me that. Bali badde okingamba naawe anti kati nkugambira. Linda katono. Naja amugayi yamuletedde ekirabo mupiira. Huh? Olabi? Huh? Well, okay, so it's not the most. Siki ekirabo ekisinga. I know that. But my address is on. Naye munda mulimu address yange. Kati oguteerako oli waddembe okujja maka gange tubeera ffenna. Bambi kamuwa akafumito. Anti ekirabo ekikyasinze. Baawulira piki. Joka zisaawa zetera okuyita bweri. Wabula leero kuliko loodi. Kakano ekyali wange naye kamama akewangu yakali ka prosecutor. Gere na mpola mpola. Naye yefulidde munnakyala mu Nevada ate munnamateeka. Tewakyatabu bodduka ennyo butereevu. Lord nakasimbire kwati ku Luganda nga bagamba Richard Viet abadde Michael Richards, Jeff Daniels, Charlize Theron, Jessica Steen n'abalala nagambye kupiza Cool Cats videos abona bamenya dda Eskezi Video and Electrical Masters ekawanda Million Man Videos, Jet to End Movie Empire, Nahia Entertainment Gaba, Smile Movie Center awe Kibuye, Mpozi Jarius Video Library, Tony Video Library, Shidcom Kuzai Plaza, Nam Entertainment, Dean's Loft Videos, Phantom Media House, Zone Videos, Caesar Videos, Dencom Videos, Ebwaise bakulisa abiri bunya, Ken International Library, Manti Videos, Saka Video Clinic, Mpozi ne Melody Entertainment. Temwerabira kagwa videos oyo historical. Nantame gwe myaka jamazo myaka miti mizibu. Buterefu mukama bankumire tujja kusinkana mukaddako bijja makabadde mu nga bulijjo.